إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المعطاء، الرحمة المسداة، النعمة المهداة، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا من دنياكم إلى آخرتكم. يقول ربكم جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد، amatenda amajivu agatalimu bukendevu bonna gatendewa na mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Kakasa nti yasinzibwa yekka mu butuufu, tagattibwako kintu kirala kyonna, era nenkakasa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama nti muddu we era mubaka we oyo Allah tabaraka wa ta'ala we yatutumira nga yewe enkomerero mu bannabbi era yewe enkomerero mu babaka. Omuntu yenna aneekwata ku kkubo omubaka sallallahu alayhi wasallama lyeyaliko faqad naja, ajja kuba awonye. Waman khalafa sunnatahu, ate yenna anayalukana ku nkola ye faqad khaba wa khasara, ajja kuba asembye era ajja kuba afaafaaganyuddwa. Baddu ba Allah tabaraka wa taala ab'ebitiibwa, nkutira omwoyo gwange n'egyammwe twongere okutya Allah subhanahu wa ta'ala mu bulamu buno Allah jalla waala bw'akyatulekedde, bwe tutamanyi bugenda kuggwako ddi. Okutya Allah subhanahu wa ta'ala kukola ebyo Allah jalla waala bye yakulagira okukola mu bulamu buno obwensi, nakulekayo ebyo Allah tabaraka wa ta'ala bye yatugaana okukola, kubanga Allah jalla waala buli kyeyatugaana obuzibu bwakyo budda gye tuli, ate buli kyeyatulagira okukola obulungi obuli mu kikola budda gye tuli. Allah yatukuutira okumutya ayati nyingi mu Qur'an. Yagamba: walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum, twalamira abo abaweebwa ekitabo abaaliwo olubeberye lwammwe, wa iyyakum, nammwe, an ittaqullah, okubeera nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, musomo gwaffe olwaleero bugenda kutambulira ku nsonga nnya ezisibye abantu mu bushiriku. Ensonga nnya ezisibye abantu mu bushiriku. Abantu balemedde ku bushiriku, wateekwa okubeerawo waliwo ensonga lwaki babulemeddeko. Kubanga kam min al-khutaba wa kam min al-muhadarat التي تستمعون إليها ليلا ونهارا، والخطباء يحذروننا من خطورة الشرك، وإلى يومنا هذا ما زال الناس مصرين على عبادة غير الله مع الله عز وجل. بخطباء بمكاه أبتبولي المحاضر مكاه جتولي ليلا ونهارا اجوني مسنا. كم من خطباء بمكاه بخطباء وليولد nga bonna bakhutaba mu bigambo byabwe
bali mu kutuusa message ya Allah gye yakwasa ababaka bonna walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula buli mulembe twajja tutumamu omubaka ani ibudu llaha alagira abantu basinze Allah wajitanibu ttaguuti bewala okusinza ebitali Allah faminhum man hada Allah mubo mulimu Allah be yalungamya nga bateerera ne bawuliriza wa minhum man haqqat alayhi dhalala mubo mulimu abakatibwako okubula fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu almukaththibin etambulako ku nsi eno olaba abalimbisa Allah yabakola atya oba bamekabe wali owulidde abalimbisa Allah ne bagaana okumusinza bamalako batya baganda baffe bakhutaba n'abatuwa emihadara ejja buli ssala yuhadhirunana batwekesa laylan wa nahara ekyo n'emisana okubeera nga tetugatta ku Allah tabaraka wataala era nga batunyonyola anna saadata alabdi okwesiima kw'omuddu ونجاته يوم القيامة أن سعادة العبد ونجاته يوم القيامة okwesima kw'omuddu n'okuwona kwe kunaku lw'enkomero kuli mu butagatta ku Allah jalla waala. Emisomo egyo gyonna abantu bagiwulira ne bawulira obubenje bwa shirika 8 shirika ayina obubenje ng'ekisemberayo ddala omushiriku Allah tabaraka wa taala emirimu gye gyonna gy'akola tagikkiriza. Allah tabaraka wa taala tagenda musonyiwa ku nkomerero wa muliro jahannam. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Ne banyonyola emirimu gye tukola gino emizito nti omuntu yenna gwe kalitanda n'asisinkana Allah n'obushiriku tagenda kutuuka wa Allah ng'alinayo omulimu n'ogumu naye abantu ebyo byonna omuntu omusiŋŋaana nga yasmau ayati llah awulira amateeka ga Allah tutla alayhi nga gamusomerwa naye n'asigala nga munywevu ku bushiriku munywevu kugatta ku Allah. Kiki ekireetera abantu okugatta ku Allah? Nsonga ki eziremezza abantu ku shiriki n'okumanya nti shiriki mubi nnyo kiki? Kubanga ensonga zino bwe tuzimanya abantu bayinza ozzeewala ne mubaamu awona wamma kino kyekisibya abantu okuba nti balemedde ku shiriki n'akyewala n'akisalira amagezi. Assababu alawwal ensonga esooka mu nsonga eziremezza abantu ku bushiriku esooka attaqlidu bil abai taqlid al a'ma. Attaqlidu bil abai okugoberera n'okwekwasa bakadde baabwe olugoberera n'olwekwasa olw'ekizibu ky'amaaso. Eyo ensonga kaŋŋaŋa mu nsonga enkulu ezikyasinza okulemeza abantu ku bushiriku. Era bw'osoma mu Qur'an ey'ekitiibwa buli nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala bwe yatumanga bwe yabuuzanga abantu be lwaki mukola shiriki, lwaki musinza amasanamu, lwaki mutereka obulira bw'abaana, lwaki muziza emiziro, lwaki mugaana okuwasa ab'emmamba, teri nsonga gye baamuwanga okuggyako kwekwasa bakitaabwe. Ibrahimu alayhi salatu wassalamu Allah tabaraka wa ta'ala bwe yamutuma Allah aganti walaqad atayna Ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Ibrahimu twamuwa obulungamu olubereberye wa kunna bihi alimin era twali tumumanyi bulungi nti Ibrahimu munna tawhid. Idh qala li abihi wa qawmi yagamba taatawe n'abantu b'ekibiina kye ma hadhihi tamathilu allati antum laha aqifun, gana amasanamu gangeri ki ge mumalako obudde bwammwe bwonna nga musinza. Qalu wajadna abaana laha abidin. Yensonga gye bamuwa wajadna abaana laha abidin. Ibrahimu twasiŋŋana bataata baffe basinza bino. Yensonga gye bamuwa. Qala laqad kuntum antum wa abaukum fi dalalin mubin. Nabagamba mmwe kennyini ne bakitammwe ebbanga lyonna mulimaze
nga muli mu bubuze obw'olwatu. Buli mubaka yenna Allah tabaraka wa taala gwe yatumanga ng'abantu be bamugamba inna wajadna abaana kadhalika yafalun. Nabbi omulala Hud ne Salih Allah tabaraka wa taala bw'abatuma Shuaibu naye bw'atyo bamugamba Shuaibu lakad kunta fina marjuwan qabla hadha ne Salih tubadde tukulinamu essuubi nga tunatandika bino bintu kuvumirira bintu byaffe ebyobuwangwa. Atanhana an na'buda ma ya'budu abauna otugaana okusinza ebintu bataata baffe bye basinza. Olaba ng'ekizibu kyabwe kiri otugaana okusinza bataata baffe bye baali basinza. Awalala bamugamba asalatuka ta'amuruka an natruka ma ya'budu abauna. Eswalaati z'osaala ezo zikulagira ffe tulekeyo bataata baffe bye baali basinza. Olaba ensonga gye bawa eswala zo gwe zikugamba ffe tuve ku bataata baffe bye baali basinza. Salih ajiitana otujjidde lina'buda Allaha wahdahu tusinze Allah omu yekka wa nadhara ma kaana ya'budu abauna tulekeyo bataata baffe bye baali basinza. Fatina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin. Leta bulesi kibambulira oba omuliro gye guli oba kiyama gye kiri oba ki ne leta byotulaganyisa ne tugenda kulekayo bakadde baffe bye baali basinza. Nabi Musa alayhi salatu wassalam Allah bwe yamutuma ne muganda we Haruna eriba abantu ba Misiri aba Firauna baddamu era ekigambo kimu bagamba ki ajiitana otujjidde litalfitana. Olaba litalfitana yani litasrifana otukyuse. Ajiitana litalfitana amma wajadna alayhi abaana watakuna lakum alkibriya fil ard fama nahnu lakuma bimu'minin. Otujjidde gwe ne muganda wo mwagala kutukyusa mutujje kubye mutusanzeeko ne bakadde baffe watakuna lakum alkibriya muberenga mwe bawaggulu fama nahnu lakuma bimu'minin tetugenda kubakkiriza. Kiki ekibatta yuqalliduna abaahum bagamba otujja ku byo tusanzeeko ne bataata baffe ne bajjajja ffe okutuusa ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasembayo bwe yajja eri abakuraishi b'omu Makka baali bamumanyi baali bamwagala baali bamukkirizaamu. Bwe yamala bagamba nti kulu la ilaha illa Allah tuflihu mugambe nti Allah ali omu mugenda kwesiima. Qalu bagamba aja'ala al-alihata ilahan wahida Muhammadi bakatonda baffe bonna betubaddeko abafuddemu katonda omu. Inna hadha la shay'un ujab kino ekigambo kyaleese nga kyewuunyisa okuba nti tubalina katonda ow'enkuba ow'abalongo ow'abagagga ow'obugagga ow'abaana owaki bonna atugamba tubaveeko tusigaze omu. Nibaga nti inna hadha la shay'un ujab kino ekigambo kyewuunyisa Muhammad kyaleese. Wantalaqa almala'u minhum era abaali abakulukulu mu bo abakuraishi ne batandika okutambula. Animshu ne bagamba ne bannaabwe mutambule. Wasbiru ala alihatikum musigale ku byammwe musigale ku bakatonda bammwe. Inna hadha la shay'un yuradu kyekigambo kitubaagalamu. Ne bagamba ma sami'na bihadha fi millati al-akhirah nga bino Muhammad yalese tubadde tubiwulirako ku mirembe gyonna egiyise. In hadha illa ikhtilaq Muhammad ataddewo bulimba aleseewo ekintu ekipya. Allah mu suratu Maida yagamba nti wa idha qila lahum bwe babagambanga ta'aalaw mujje ila ma anzala Allah eri bino Allah byassizza wa ila ar-rasuli mujje eri ombaka qalu baddangamu ne bagamba hasbuna ma wajadna alayhi abaana. Muhammad tuleke ffe bino bikyatumalira byotusanzeeko ne bakitaffe tetulina bwetaavu mu katonda gw'otugamba. Tukyali bulungi tukyali safe tukyali bagumu ne bakadde baffe baaliko. Ayati nyingi nnyo. Wa idha qila lahum bwe babagambanga wa idha qila lahum ta'alaw ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi abaana
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا لا حول ولا قوة. مقبري الله مقبرون بك محمد صلى الله عليه وسلم مقبري الله بيابا قامبا قالوا باقامبا بل نتبع فتجا قبيدا ما ألفينا عليه آباءنا. شوف ولا الله قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ودبش كم باجت بين شباب من يكون الإسلام ngirasi barungam erosi garoche kwasaba kitabo kumunendo guno ntira nokulira ebigambo nga abantu babiyogeza ajjo kubuuza ekibuuzo nagamba seko manyi bakadde baffe batukutegera tebasomesa busiramu kakati mbadde njagala kubuuze kugamba asooka kuzizika kijinji bakadde baffe batukutogera tebatusomesa ddiini bakadde bwe bakutogera oyina emyaka 4 5 6 okuva mukadde ole yakujjako engalani yakutogera obutasoma ddiini. Abi Hurayra yasoma emyaka 3 gyokka yesoma yasilamuka amu Khaybara n'amaanyi nabbi emyaka 3 olwali tuwali lunaku lukya ne luziba nga tayogeddwako yakyasinza okusomesa hadisi mu basahaba bannabbi teri amuvuganya naye yawangala nabbi emyaka 3. Sufyan Thawri yatandika okusoma erimu ng'alina emyaka 4 naafa nga imamu almuhaddithina fi asrihi. Al-Iraqi Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala wa ghayruhum bagana bange at-taqlid al-a'ma kirwadde kinene okugoberera olugoberera lw'ekizibu ky'amaaso kirwadde kinene ng'oli byakola byonna awoza bajjajja awoza bakitaawe mu aya endala Allah tabaraka wa ta'ala yagamba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama era kubeekwasa bakadde baabwe yagamba nti wakadhalika nabwe ekito nno bwe kizze kiba wakadhalika bwe ekito bwe kibadde kiba ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin tewaliyo kyalo kyonna kye twali tutumyeko mutiisa ajja okukitiisa nti bannaye mube ku shiriki. Allah gati illa qala mutrafuha okujjako nga abanenenene abalinamu obusente abalangira abebika ebirungi bagamba nga illa qala mutrafuha inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. Baga nti bannange ffe bakadde baffe twabasiŋŋaana kwena enkola era naffe mu bufu bwabwe mwe baatambulira mwe tukyatambulira. Kibola Sheikh waffe omu bamita Abdurrazzaq bwana Abdul Muhsin al-Badri yagamba kibi nnyo omuzadde okukolera ezambi mu maaso g'abaana bo. Bw'oba oli munywi wa sigala tonyweranga sigala mu baana. Bw'oba oli mukulu w'amatatu tokubanga amatatu ng'abaana bo bakulaba. Bw'oba oli wa mweso tokubanga omweso ng'abaana bakulaba. Bw'oba oli muwe muzzi omukola ebigambo tomukkolanga ebigambo ng'abaana bo bawulira. Kubanga abaana abamu n'enfuga gye bafugamu amaka gaabwe 75% bagikoppa ku bakadde baabwe. Taata wange yali akola bwati, taata wange yali akola bwati, taata wange bakoppa bataata baabwe. Kati omwana buli lw'omukolera ezambi mu maaso omwana asobola okugamba kano kasigala nakajja ku taata, kasigala kano nakayiga ku taata, taata yalimanga afuuwa, omweso guno taata teyavangawo, amatato gano taata teyavangawo. Bino byali ebigambo bya taata. Okuba engoma zinakujja ku taata. Kati at-taqlidu bil aba bulwadde bunene. Mu bulwadde obukyasinze okusiba abantu ku shiriki kugoberera okwekizibu ky'amaaso. Wegenda obuuza abasajja abaziza zisirya mamba zisirya butiko omuzze wa bbali omugali naye butalya butiko obutalya nte obutalya mamba okwalula abalongo bw'ozaala abalongo ng'olina obbaalula kivaawa? Mwinayo obuyino bwe mukisoma kubanga Allah tabaraka wa taala yabuuza mu Qur'an ituni bikitabi min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Muleeteyo obuyino agaana okulya emmamba obutiko ekkobe. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الله يبتلوا بيقول ينغا بيلي حلالي من مغامبه بمتبيبwa ebirabiriwa. Allah ga mukakasa ekyo Allah yakibagamba oba mwatekawo ku Allah bulimba.
kati gwe tuuza mukaddewo atalya mmamba atalya butiko omugadi naye taata lwaki tetulya butiko ojja kulaba nga talina ajja kugamba ensonga eki munnange naffe bwetyo bwe twabisanga lwaki mumala abalongo lwaki muzina abalongo ne muwemula ne mwogera ebigambo bitayisuka mu kamwa ng'ozadde abalongo anti naye twasingana abakadde baffe bwe batyo bakola buli kintu kyonna at-taqlidu al-a'ma bw'oba oyagala okuwona kyobola wano mu aya eddako wano mu suratu az-zukhruf ndowooza Allah tabaraka wa taala yagamba awalaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum yabagamba omubaka sallama yababuuza ekigambo ekyo awalaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum ne bwe mba mbaleetedde buluŋŋamu okusinga ebyo bye mwasangako bataata bammwe era mukyasigala nga muli kusanira mukyasigala nga muli kubala abalongo Allah tabaraka wa taala agamba qalu inna bima ursiltum bihi kafirun baddangamu ne bagamba owaaye kale tutegedde tetulina bwino naye byozze nabyo tubiwakanyizza basi eyo enkola yaabwe era omuntu bw'omubuuza namugaa eno hadisi gy'obadde ositazalla nayo nfu aya teri egamba kyokola kati yonna ki kale byonna mbitegedde naye era nze nsigadde nkyali ku bino inna bima ursiltum bihi kafirun febe muzze nabyo tubiwakanyizza abalaga nti ebyo bya kitabuliigi teri ddiini y'abatabuliigi la hadis z'omubaka sallallahu alaihi wasallam zibateeka mu nkola gwe oli naakuwuddisa nga ebyo by'abatabuliigi ensonga ey'okubiri min asbaabi al-inhiraafi an al-aqidati as-sahiha aw min asbaabi at-tamassuki bi-shirki muzimu ku nsonga ezenywezezza abantu ku bushiriku ensonga eziremezza abantu ku bushiriku nga buli kaseera babuwulira baseeka babuvumirira bagamba tova ku nsinga oli mushiriku nsonga ki ezibalemezza ku shiriki kwekwasa bakitaabwe ey'okubiri adamu tafaqquhi bi ahkaami ddiin sigambye adamu taallumi bi ahkaami ddiin ekyo kirala kubanga bangi abasomye eddiini ng'eddiini bagisoma naye nga bashiriku nnamba emu bakubi ba bitabo basamize basibayirizi bawandiika n'omusayi gwa hayivu banywesa abantu ebitanyweka naye nga erimu bagisoma era gambo yoseka gundi naye ngambye adamu tafaqquhi bi ahkaami ddiin abantu obutakenkuka mateeka ga ddiini era gwe genda weetegereze mu famire yammwe abasinga okulwanirira ebyobushiriku okubeeramu okujja kumunoonya mu ddiini nga teyagisoma oba yagendako kale ebugembe n'akoma naggwera mu birala yagendako enamalemba n'asoma n'agenda mu birala sengaawo jjajjaawo mwannyoko ataasomerako ddala ddiini basenga bano abasima empombo ogenda kwetegereza nga abantu abasinga okunywezaawo obushiriku eddiini tebagisoma era abo bafukumula n'ebigambo ebigamba eddiini yammwe ndaba buwango bw'abawarabu nze sirabawo njawulo abawarabu bye bakola naffe bifaanana ebyaffe lwaki lamu yatafaqahu bi ahkaami ddiini eddiini tagiwadde budde gisoma buli lwosoma eddiini Allah akuwa basiira ekulaga nti eno shiriki eno si shiriki eno bid'a eno sunna eno haqqun eno dhalal Allah akuwa kyobola nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin Allah gwaba yagaliza akalungi teri kalungi kasooka bamanyike baali boogedde nga at-tawhidu wal ilmu an-nafi' Allah kuwa tawhid ne ilimu ey'omugaso ako kalungi nambemu man yuridillahu bihi khayra Allah gwaba yagaliza omuntu yenna akalungi yufaqihuhu fi ddini amufuula mukenkufu mu ddiini abamanyi bakyusa hadisi eyo mafhumu mukhalafa ne bagamba man lam yuridillahu bihi khayra lam yufaqihuhu fi ddin la hawla wala quwwata illa billah Allah gwaba tayagaliza kalungi tamufuula mukenkufu mu ddiini Allah bwaba takwaguliza kalungi akuleka nga toli mukenkufu mu ddiini buli kintu kyonna nga okulaga dibyengalye ya akhi lwaki tewayobudde n'osoma eddiini yo nga buli kalungi konna Allah yakateeka kukumanya yarfa'i llahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat bal huwa ayatun bayyinat fi suduri alladhina utul ilma abantu abasinga okuguguba ku bushiriku
okubulemerako ekizibu kyabwe ekiri waggulu ala ruusihim lam yatafaqahu bi ahkami ddin eddiini tebagitegeera kyobola abimutabula kati bino bya buwangwa ate kati eno ddiini kati kyokka bw'okola ebyobuwangwa bijjawo eddiini kati bw'oyambala bwoti kino kikola bwe kiti tasobola bigatta tasobola byawula okusoma eddiini kugenda kutaasa abantu bangi bafe nga banna tawhidi obutasoma ddiini kugenda kuzikiriza abantu bangi bafe nga bashiriku kubanga tebasobola kwawula kiri shiriki na kitali shiriki mbagambye Abu Huraira radiyallahu anhu yamala ne Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam emyaka 3 gyokka yasiramuka mu yawmu Khaybara gwali mwaka gwa 7 nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda mugazi watu Khaybar oba mugazi watu Tabuk Abu Huraira wasiramukira yamala ne Nabbi emyaka 3 oba 2 n'emyezi egigwamu nasoma irimu n'okutuusa olwaleero tewali lunaku lukya okujjaho nga Abu Huraira ayogerwako kubanga onoosomesa hadisi ng'ozijjawa n'osomesa 3 nga tonnamuleeta kizibu yawaayo obudde bwe n'asoma mu myaka 3 mbagambye Imaamu Sufyan Thawri Imaamu al-muhaddisina fi asri al-Iraqi yamala kuweza myaka 4 n'agamba naye lwaki siwaayo obudde n'ensoma eddiini yange n'asoma eddiini banna hadisi baba bamwogerako bagamba thiqan thabtu ebyo bitendo binene ku banna hadisi thiqa thabtu era hadisi ze batuuka n'okugamba Sufyani hadisi yonna gy'aba aleese twala butwazi tarawa hadisi nfu tarawa ahadisi nafu tayogera bikocho yamalanga amakulu yakenkuka mu hadisi naye yamala kuweza 4 abamanya abantu batuuka n'okugamba naye batutabula waliwo Sufyan ibn Uyayna ne Sufyan Thawri ne bagamba katukuwe kaida esembayo ba Sufyan bonna kasoolya nti Sufyan oba ibn Uyayna oba Thawri bonna banywevu mu ya hadith lwakuba oli tafawwaqa an ghairi yasukkulumako busukkulumi ku Sufyan ibn Uyayna oli Thawri era yayogera ebigambo by'owulira ebitaleka bannabbi nga bayimiridde buli kyakubawo ku bid'a bannabbi bagwa bugwe wansi tebamwagala kumuwuliza mu aqida Allahu akbar yamala kuweza myaka 4 n'asoma kati gwogamba mukadde we yakotogera teyakusomesa ddiini kyokka oyina emyaka 4 kati Allah ayinza okugerera n'oweza emyaka 8 kati okuva ku 4 okutuuka ku 8 era mukadde we yakotogedde era mukadde okyoga yakotogedde awo obutasoma ddiini la tekisoboka mukadde okubala yakujjako engalo ani akotogedde kale eyo nakankireke gwe kankuleke kale ani akotogedde abaana bo abaana bo obutasoma ddiini ani abakotogedde era mukaddewo taata wange manyi yankotogera shekhe nze teyatwala mu masomero ga ddiini Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala yuzkaru anu kimwogerwako yatandika okusoma ilmu ya hadith nga alina emyaka 2 n'ayingira n'agenda mu library ekyasinze okubeera ennene Dimashq n'abeera mu library ng'asoma ebitabo essaawa 24 ng'essaawa 2 azimala asoma essaawa 4 nga zeebaka naye atuuse okufa mu kyasa kiri ekiwedde 1900 babuuzizza abamanyi babuuza Ibn Baz babuuza Ibn Uthaymin nti nabbi yagamba nga babuuza ku hadithi nabbi yagamba buli myaka 10 Allah agenda kuleetangayo omusajja azza obujja sunna za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga babuuza mu kyasa kyammwe kino mulowooza musajja ki nga bagamba Muhammad Nasiruddin al-Albani tulaba nti Albani bakibuuza Ibn Baz nga tulaba Albani ne bakibuuza Ibn Uthaymin nga alabika musajja wa Albani yava mu kanika masaawa n'ayingira irimu n'agitakana abantu bamekaabe mubadde nabo ne basiba engugu ne bagenda gye bagenze ne basoba irimu abasajja bakulu ne bakomawo akati be bamaseka naye nga yakuleka okutema nnyama yakuleka otunga kyalaani nakati okyakitunga obutasoma ddiini nsonga nkulu nnyo eremezza abantu
ku bushirku kuba tasobola kwawula kitaddiini nawaqidul islam tasobola ziraba tasobola zimanya nti hadha naqidu min nawaqid al-islam kino kitta obusiraamu omusiŋŋaano olwokutaano nga twasadde naye enkya ku lw'omukaaga ng'ali mu mukolo gwa kumala balongo ng'ali mu mukolo gwa kwabya lumbe eyo naqidu litawhid okwabya olumbe kijjawo tawhid okusambira kijjawo tawhid okusiba yirizi kijjawo tawhid okusiba yirizi tawhid avuddewo okuteeka akasenda baguzi mu dduuka tawhid avuddewo boda boda giteeka mu yirizi tawhid avuddewo akatanga mu nnyumba tawhid avuddewo ogamba nti kundi wa kisiraani tawhid avuddewo ebyo tosobola bitegeera okujjako ngo osomye n'otegeera ekitta obusiraamu n'ekitatta busiraamu abaana bammwe bagenda kwekwasa mmwe bwe munaabera temubasomesezza omwana anaasoma bw'anaategeera obukulu bw'obusiraamu tagenda kukola nga muzadde we yali omushiriku agenda la kati okwewaayo kyobola min ni'amillah li ahli hadhihi ddawla erimu ku byengera bya Allah biyawa ensi yaffe Uganda okuba nti annajida furusa lilmuhadarati wattaallumi abantu bafunayo akadde ne batuula ne baddalasa ne basoma genda owangalireko mu nsi ez'ebweru endala nenyiye mu nsi ng'ezimu z'abawarabu abantu tebasoma baada magharibi lalala tetwabeeranga mu imarati nga teri mihadara baada almaghrib teri baada zuhuri teri omuzikiti olumalanga kati nga baguggalawo abantu bangi bagenze Bungereza bagenze Canada bagenze US nina abavubuka bangi betwali tusomesa wali ekibuye bankubira nga bali mu nsi ez'enjawulo gye bagenda okufuna essanyu naye nga buli omu ateekaho kasayini akakulukusa amaziga ng'agamba seeka gamba abayizi abakyasoma abatudde awo beebaze Allah ekyengera kye balina ffene okuva lwe twajja twafuuka abaddu ba ssente tetulinawo kadde katuulako mu musikiti kusoma tobola abamanyi bonna bagamba la yajuuzu tekikkirizibwa alhijra okusenguka min daari lislaami ila daari lkufuri okuva mu nsi ey'obusiraamu nga Uganda nsi ya busiraamu bantu basaala basiiba basoma eddiini n'ogenda ila daari lkufuri ogenze kulonda amagi olonda amagi okuva ku makya paka ku ssaawa 2 ez'ekiro Allahu akbar eswala mukama wayinza okulaba ng'osaala yakuleetera kabasa amagi omuzaala yakuba lumu ng'abuuza ekisiibo kya ddi ali eyo bweru ne bamugamba ekisiibo twakimazewo ekisi 2 emabega nagamba wangi nga tanamanya nakumanya ndi kisiibo kyaggwa dda yabuuza kitandika ddi alonda amagi ejjirimu ne limuva mu ngalo ne ligwa mukama w'ekolo teyalya mmere omuchina n'akaaba emali yonna ogyonoona emali yonna ogitirimu ejjirimu ze ture ne bwegwa sikaaba ture yonna ne bwegwa sikaaba naye omuyindi omugagga yeggalira mu nnyumba okuwola omuvuka ga teyalya na mmere nga yeesibidde mu nnyumba olw'ejjirimu okwala emali yange ogimalawo oyino n'emali bwoti tewajja kukola nkola ku petrol station bamaseeka sifuna budde busaala kati bamaseeka obabuuza ati kwata bakama bo batwali ku poliisi ogendi mwangana okusaala kamba wapi baseeka obabuuza ati obagati ati abantu batubuuzabuuza ebyo ebibuuzo bakama bange bangana okusaala nkola ku mafuta bamaseeka nkole ntya kati weyaseeka agamba eki kwata mukama wo mutwali ku poliisi obagenda omuwaabire ofune reference otambule naye wamunsawo namuwaabire yangana okusaala obudde mu nsi mw'osaalira buli kirungi okikola osoma ogenze kubeera eyo olonda amagi Allahu akbar tebakukkiriza kuva mu nsi mw'osinziza Allah kubanga wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun ekintu kyonna kyokolanga la yatahaqqaqu au la tatahaqqaqu hadhihi libadat nga ibadat Allah zijakulagira okukola tezituukirira yahrumu alayka hadha alamal yahrumu alayka hadha alamal ogwo omulimu guli haramu kuggwe nga tegukuganya kuvaawo kugenda kusinza Allah lianna عبادة الله عز وجل هي المقصد الأساسي لإيجاد بني آدم على وجه الأرض أقسينز الله عبادة الله وحده هي المقصد الأساسي كيتشجند ويتكرو
liijadi bani adama ala wajhi al-ard okubeerawo kwaffe kuno ku nsi kusinza Allah wa amma baqiyat ma yaqumu bihi al-insan kulluhu yakhdimu hadha al-maqsad buli byonna byetukola ebirala birina kusaavinga ekyo ekigendererwa bw'owasa okuwasa kukuyamba okusinza Allah obulungi bw'ofuna omulimu gulina kuyamba okusinza Allah obulungi bw'ofuna emmotoka erina kuyamba kusinza Allah bulungi bw'ofuna abaana balina kuyamba kusinza Allah bulungi buli kyonna kyokola kuno ku nsi kiina kuyamba litahqiqi hadhihi al-ibada au hadha al-maqsad buli kyokolanga kyonna ng'okiraba tekikukkiriza kutuukiriza ibada kiwummuze ne bweba mbaga ng'olaba mu mbaga yo temuliimu kusinza Allah giwummuze ne baba kuyise ku mukolo ng'olaba omukolo gwonna tolaba mu maqsadul asasi ya kusinza Allah ba ku mukolo guba tegukyayina makulu ogwo omukolo nga teguliimu kusinza Allah abantu bameka bakola effujjo mu mbaga zaabwe ne bakola effujjo abagole batudde awo tebasaala omukyala ataddeko ebigundi enjala empange basibyeko bikkala feesi zonna zimu omugole omusajja n'atuulaawo n'omukazi ne batuulaawo ne batunuulira abantu bwe bafunamu waimaani omunaga bannange abanayagala okusaala twataddeyo obukeeka buli awo bubiri ogenda mpolampola n'osaala anayagala okusaala omugole n'atuulaawo nga batunuulira nga abagenda obbawo empeeramu abagenda okusaala atunula abagenda okusaala batunuulira namwe mugyeewo kajanja olunaku olumu mwagala kwonona mbaga ya mwana anaazisaala ekiro kagubeere mukolo nga tegukuganya kukola ibada mufu olina okuguvaako tolina gubeerako kubanga ffe twajja wano kusinza Allah wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa Allah ganti sente n'abaana Allah tabibatumangako ebyo si bibaweesa ebibasembeze wa Allah okujjako omuntu anakkiriza n'akola n'emirimu emirungi fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fu bima amilu wa hum fil ghurfati aminun fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fu awo bagenda okuweebwa empeera ekubisiddwamu abakkiriza Allah ne bamutya ne bakola emirimu emirungi buli woobeera noonyaamu nga nonsinzizaawo Allah bw'oba tosinza Allah bufumbo tebukuganya kusinza Allah buveemu nga bufumbo tebukuganya kusinza Allah buveemu mulimu tegukukasa kusinza Allah guteeke wabbali kubanga Allah takutumako ssente wadde abaana naye alina kye yakutuma kankikujjukize ya ayyuha alladhina amanu ttaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun Allah yagala otuusa obusiraamu Allah yagala ogende n'obusiraamu ewuwe buli wo akakasanga aliwo nogenda kufa Allah yaga nti bwe obusiraamu mbwagala wala tamutunna illa wa antum muslimun tosobola kutuusa busiraamu wa Allah nga tobusomye liannaka la tastati' an tufarriqa bayna alhaqqi walbatil والسقيم والصحيح تصبر كواولا بين الفاسد والصحيح والسقيم من العلوم بدو الله تبارك وتعالى بتبا تواغالو كوي ولا الشرك tusome eddiini tugikenkuke bw'ona omala ogisoma n'ogikenkuka ogenda kutegeera nti hatha khairun okyanguyiro kikola hatha sharrun fatabta'ida minhu aw anhu okyewale abaana bammwe temulina bwe mugenda kwesiima ng'abaana mubalese ku nsi nga balya mayirungi bafuuwa njaga bakuba matatu togenda kwesiima naye bw'ona oleka omwana ng'ali ku sunna ali ku tawhidi omusomesezza eddiini tagenda kuba mushiriku naawe gy'olaze ogenda kwesiima olw'abaana boolese ku nsi kuno bagenda kuleeteranga emirimu gy'abaana mu kabuli ogambe tayi Allah wano ntuuseewo ntya bagambe abaana b'abalungi bewaleka ku nsi n'olwekyo min asbaabi al-inhiraafi an al-aqidati as-sahiha adamu tafaqquhi bid-din ebimu ku biremeza abantu ku bushiriku bantu butawaayo kadde kusoma ddiini yaabwe aqulu hadha al-qawl astaghfirullah li wa lakum wa lisaa'iri muslimina kulli dhanbi فاستغفروه إنه هو البر الكريم وهو التواب الرحيم
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. السبب الثالث عباد الله إنسان يكسك من أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة الطعن في ربوبية الله عز وجل. إنسان يكسك منسان ezisibye abantu obushiriku الطعن في ربوبية الله عز وجل okuba ebituli mu buyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Teri muntu akola shiriki okujjako ng'amala kubaako na kitendo mu bitendo bya Allah kyakakkanyiza kyamugjeeko kyalabye nti tekijja kukola n'alyoka akola shiriki. Nadriba ala dhalika amthila kamba ebyo okulabirako ensonga ezitwala abantu mu bushiriku ki ezimu kuzo talabul ghina abantu banoonyayo bugagga. Abantu ekibatwala ku bushiriku abasinga irizi baziina banoonya bugagga naye ate obugagga Allah subhanahu wa ta'ala mu byakola yalaga nti Allah yagaggawaza ya ayyuha nnas antumul fuqaraa'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Bantu mwenna muli beetaavu wa Allah, mwenna muli baavu, mwenna Allah atalondobyemu presidenti minisita bamufuga afuga muddu kabaka wabula Allah yayita buyayina ekitendo sifa y'obuntu ng'oyina sifa ntoli muntu. Allah fenna yatugatta nafuga ya ayyuhan nasu abange mu abantu antumul fuqaraa'u ila Allah mwenna muli baavu muli beetaavu Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah yekaye mugagga atenderezebwa. Mu bugagga bwe yagamba yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir agaziiza ebyenfuna oyo gwaba yagadde ate omulala n'amufundizaamu. Lwaki akola bw'atyo Allah okuba nti omulala amugaziiza ate omulala n'amufundizaamu. Era ensonga yajogera ولو بسط الله الرزق لعبادي لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. يا سبحان الله. الله يقول ولو بسط الله الرزق لعبادي سنغا الله اليوم يمانجوليza riziki nayiwa buyife naye tubera bagagga. Allah قال لبغوا في الأرض abantu bali kuzifujjo mu nsi. Ensi yali badde ntabangufu gali badde malala yali olaba omuntu afuna sente ku kyalo omuyekka ekyalo kyonna n'akitigomya era ne bamumanya nti mugende kompula alina sente kati. Allah agamba walakin naye yunazziru biqadari ma yasha asaksigero yekyayagala si mwe kyemwagala. Allah amanyi nti weetaaga akawumbi naye Allah amanyi nti wakuwa akawumbi kati enkyo oyinza okuba mu kabuli n'akulekawo n'atakuwa kawumbi n'akulekawo gumu akanaana nga ne bw'osoolobyamu n'ofuna ebiri esatu ogenda otuukako okwekwata kwala ng'ettaano zigudde mbadde ettaano zange wani ng'oddayo gumu kanaana. Allah akyakwagala awo tayagala olaluke. Mulimu abantu abamu nga Allah bw'abakwasa essente ne bw'abalira imaamu wa muzikiti n'amuwa emiliyoni 700 kati eswalawo wezikoma mugenda okunoonya imaamu n'omwazinyi nga bali omuzu balaba bisolo bataddeko ebyuma batangaza. Imaamu ali mu mpale nyimpi emikono ali ku mmotoka waggulu nga imaamu Allah yamuwadde miliyoni 5 yalaluse. Abasiraamu tebasaali mune baliyo ne Allah yamanya abaddu be nga imaamu yabuze. Allah n'amuleka gumu 3 imaamu n'alonye sente nga gumu 3 go Allah ino gumuwa tagususa asigale nga asaaza abasiraamu. walakin yunazziru biqadari ma yasha. Allah sakigero yekyayagala kyakumanyiimu. Oyinza omusaba akawumi naga nja kukakuwa era n'akatonyiza nti onkamuwadde ne bakakuwa ng'olina emyaka 83 ng'obuzayo gumuofi akasobola okubeera nako kabeera awo n'emmotoka we talina gy'alaga avuga buvuzi n'agenda aziika n'akomawo n'atuula ng'eddalu lyonna lyamuggwamu dda. Allah n'alyoka azimuwa ng'abazimuwa wali mu myaka 34. Ensi yalikaabye kati mulimu abantu Allah bammye ssente ensi efune ku mirembe nga kyekizimu mu misizza oyo
ate waliwo Allah bawadde ssente nga nnyingi nnyo era zibawadde enseebere n'emirembe nga yoba batazirina ayayayaya mumanye gano amayinja agapima gano ku minzaani agenda kukuba abantu kirunga abantu abatte kangagani muwe ssente abantu agani kisajja kirina essente naye kyonoona nnyonoone Allah ayagala kibeere nazo kizoonoona enseefu n'emirembe ولكن ينزل بقدر ما يشاء فإذا كنت تطلب الغنى فاطلب الغنى من عند الله لأنه هو الغني bwoba yagala bugagga bunoonyezebwa Allah kati omuntu ekimutwala mu bushiriku amala kuba bituli mu sifa ya Allah ey'obugagga ng'alaba nga Allah tajja mugaggawaza alaba nga Allah tajja muwa n'agamba kangende nnoonye omusawo omusaamya ngende nnoonye omusawo omunyoli ngende nnoonye omusawo omugundi era n'agenda eyo mu nsiko n'asinganayo omusawo abaana be balina saati empale zokka abakyakolakola ku balwadde omukazi n'atumya mugende mugaa tataba mwatuweereze ssente lindako mmala okukolakola nonfune ku bazadde ku ssente wano bakasoma weebali kyokka mmwe mwazze kufuna bugagga ew'oyo omusajja kati balina ebigambogambo bibyeyogezayogezaawo omuganga teyeeganga ne muka omubumbi aliira mu lujjo azigaba bwe tulayiza emmotoka baali paakinzi awo nga tazigaba nawe mbongo obugenda okulanga ddala alinga azigaba ng'era otuula omusajja akuwa essente ye alindamu abasolooza akuba etikiti aweereza ez'okulya kati bw'oli awo akuweereza y'obugagga oli mujega waawa gwe oyo agaba ssente kati buli lwolabanga omuntu agenze mu bushiriki okunoonya obugagga yat'anu fi sifati al-ghina lillahi azza wa jalla ekitende eky'obugagga ekya Allah amala kikubamu bituli Allah subhanahu wa ta'ala okumanya mugagga yagamba mu hadisi eno yalaga nnyo obugagga bwe yagamba law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fatalaba kullu wahidin minkum mas'alata fa'ataytu kulla wahidin minkum mas'alata ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr ya subhanallah allahumma lakal hamd allahumma innaka antal ghaniyyul hamid faghnina min fadlika ya rabbi Allah yagamba nti singa abaasookawo mu mmwe n'abanaasembayo mu mmwe n'amajinni mu mmwe n'abantu mu mmwe mwenna muyimirira mu lusenyi olwo buli omu n'abaako kyansaba kyawulira nti kyekisembayo okuba ekyebbe ekimumatiza buli omu ne muwa kyasabye Allah yagamba siina kyenkenderako okuggyako nkendererako nga bw'olaba empiso eno etunga engoye bwe bagiyingiza mu nnyanja ne bagijjawe bati musiraamu omuyangamba ne bw'ogiyingiza mu kikopo ennyanja yatugamba kinene giteeke mu kikopo bw'otyo ejjeyo ejjirako ki Allah kyakenderako oyo ye mugagga bw'oba onoonya bugagga fatulubu lghina min indillah abantu beesibye ku bushiriku bamala kuba bituli mu sifa ya Allah ey'obugagga ekyokubiri ekitwala abantu mu bushiriku kiki twala bushifa banoonya kuwonyezebwa obulwadde bundi bubi ntambudde wano ne bigaana Ibrahimu yagamba nga ayogera ku Allah wa idha maridtu fahuwa yashfin bwe ndwala Allah yamponya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye n'akikakasaawo n'aga nti Allahumma rabban nas adhhib al-ba's washfi fa innaka anta ash-shafi shuf Nabbi yaga nti Allah jawo omutawaana guno owonye kubanga mazima Allah gwowonya bw'oba onoonya kuwonyezebwa wa Allah gy'oba onoonyeza simbaganga si muyirizi Allah yawonya Allah gwasazeewo awone awona Allah gwasazeewo aleme kuwona tawona abantu ekyokusatu ekibatwala mu bushiriku ki talabu dhurriya bagala zadde abaana baganyi Allah yagamba lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima lesh innahu alimun qadir la hawla wala quwwata illa billah Allah gabo obufuzi bw'eggulu n'ensi agabanga bw'aba yagadde atonda nga bw'aba yagadde awoyo gw'aba yagadde babuwala bokka awoyo gw'aba yagadde babulenzi bokka asobola okutabuliramu n'akuwa abobuwala n'ab'obulenzi ate afuula oyo gw'aba yagadde nga mugumba lwaki akola bw'atyo innahu alimun qadir kubanga amanyi nnyo byakola ate yagera amanyi oyo bamuwadde bawala basaanira amanyi bawadde abalenzi basaanira abantu bangi bayingira mu bitabakwatako
gundi nazaala abaana bwatyo talina na mulimu gw'amaanyi gwani agamba nti gwogaba abaana Allah yagaba abaana omuntu ogenda mu bushiriku amala kukuba bituli mu buyinza bwa Allah obugaba abaana ekitwala abantu mu bushiriku ekyokuna al-khawf min al-maut batya kufa naye anyatta تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا يتكو بلم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا تولموا يبوين ذكفا وكجاهم الله ما ذكو سلا ونتوفي شوفوا يتجامب يتجامب تكفات كلكم إن شاء الله سكتوفي اجتماعات كفات كلكم إن شاء الله نيجامب الله قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله بإذن الله تجيزا إن شاء الله يا أخي الله ملك سلا وفي الله قوات قام تفا الله قام ففا وقام تفا إلى أن تباني تدوكو يا مكوزيكا abogere bimu kubigambe bisembayo abafamily twajjanja bye muganda wa fono twamutaddeke wa Dr. Gundi ne Dr. Gundi huyo waitola ku salam ne Dr. Gundi abasawo bonna bakoze ekisoboka naye omukama Katonda teyakkiriza ne bastasilama ku ssaawa esembayo omukama Katonda teyakoze eki teyakkiriza sente zabaddewo abasawo babaddewo naye oyo atakkiriza buli lwonoonyanga obulamu bunoonyeze woyo alladhi yuhyi wa yumiitu yawo obulamu ate yakola ki yatta kati abantu balemedde ku shiriki buli kye bakola kyonna yat'anuuna fi rububiyati llah bakuba ebituli mu buyinza bwa Allah abantu ebibatwala mu bushiriku biki adamu ridha biqada'i llah obutaba basiimu nakusalawo kwa Allah abantu si basiimu n'okusalawo kwa Allah basiba mu kwegeraageranya adamu ridha biqada'i llah olina akaduuka wali nono ayina wano neiba watunda nnyo gwe totunda n'ogamba kamuloge oyo yannemesezza oyo mwana wattu omulemesa n'asenguka n'avaawo ne bakasitoma abatano bewali ofunayo ne batadda kumbe bewali ofuna baali bayitira kwoli bamala kunoonya wali ne bibabula ne bakatuguleko ne wano kati ne weefuukira ekizibu n'omugobawo rizikiro n'ebulira ddala mulekeewo okole akola bibye naawe okola bibyo aruzaki buli muntu ali kuzize buli muntu ali ku kike abantu si basiimu na Allah bye yabagerera omusajja talina ssente niye mukazi we yansobera buli lunaku azaala akigejjesana nnyo n'akisussa nagati okuzaala kwo akuzza buli lunaku munnaye bazaala abaawo buli lunaku bamuleeba nga bazaala nga gwe tolina wadde mwana n'oku Allah akimanyi era akumanyi bulungi nnyo Allah batannasalirawo okufuna abaana Allah amanyi mama wa Aisha radhiyallahu anha yazaala ku mwana naye yali muto mu bakyala bonna nabbi gwe yawasanga muto abalala yawasa bakulu naye Aisha yali muto teyazaala ku mwana Asiya wa mujjana teyazaala ku mwana n'abalala bangi ani agera ebyo Allah naye ngedde abantu baali bamanyi nti bwewasa omuwala omuto alina kuzaala era ewaffe katuumu eriweero bakubanga n'amataali nga bayimba akayimba aleese muto bw'atazaali nga bamuzaayo bo baali bamanyi bweweta omuto omuvyasa alina kuzaala n'omuto asobola obutazaala Allah tokuba bituli mu buyinza bwa Allah n'olwekyo baganda bange ensonga nnya ze zisibya abantu ku bushiriku esooka at-taqlidu al-a'ma okugoberera okwekizibu ky'amaaso at-taqlidu bil-aba'i taqlid al-a'ma ekyokubiri adamu tafaqquhi bi ahkami sharia adamu tafaqquhi bi ahkami ad-din ekyokusatu at-ta'anu fi rububiyyati llah okuba ebituli mu buyinza bwa Allah tujja kutandikira inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.